era omwami tasaana kulinza bantu babagenda kulaba. Awo nno temugamba nti Katikkiro yatugamba ssaawa 5 atazze 6 amasannyalaze sinze. Ssaabasajja Kabaka gy'ali Namibia yalamula Obuganda. Era muwuliza lunye ekirungi ndoza nammwe mwawewuliriddeko ng'abeebaza emirimu. Nkulisa abaakali obwami era mbaaniriza nnyo mu buweereza. Ebyavudde mu bululu byatulaze nti Buganda si mu bululu mu kubala abantu. Byatulaze nti Buganda wadde Kampala bagitadde yokka naye Kampala eri mu Buganda. Kyatulaze nti Buganda erimu abantu kumpi obukadde bwa 14 bwewatyo. Buganda obukadde ndowooza nga 14. Kaakati bw'obala nti abali waggulu w'emyaka 18 ffe batono, abatusinga obungi be bali wansi we 18. Naye ndowooza ku bukadde obwo nga 14 oyinza okwesanga nti ondowooza obukadde nga oba 3 oba 4 bali waggulu wa myaka 18 mu Buganda. Naye n'obeera ng'oli omu ku bukadde obuna Kabaka n'akwatula ebinnya si kyakuzannya. Kikulu mubeera mu kuziika oba ne mu nnyimbe oba ne mu nnyimbe ez'okwabya oba ne mu mikolo emirala egy'essanyu, naye ng'omuntu gwe mwogerako ekyamazima ebimwogerwako bya kunoonyereza. Omuntu mugombolola eyo nga tewali nnyo ky'ogamba nti kino omuntu yafudde, ne bw'anaaba tafudde ng'alina okujaguza kwaliko. Naye kakati gwe Kabaka n'akumanya nti gwe mu masekkati g'ekibuga Kawuma si kyakuzannya. Mbayozaayoza nnyo. Kabaka okukwatula erinnya abaakutaddemu obwesige, awo nno mbasaba obwesige Kabaka bw'abataddemu mu bukuume. Era temwaliyo nga Kabaka ngambye nti njagala kukwasa Ddamula kuba omukolo gwali mu Lubiri munda eyo mpola ogusooka. Namugamba ekigambo kimu, namugamba Ssaabasajja Kabaka nkwebaza okunteekamu obwesige era sijja kukuswaza. Nange mbasaba ekyo kye muba mwogera bwe bweyabwe muba muwa Kabaka obutamuswaza. Mu buweereza buno kitwetaagisa okumanya ebifa mu Bwakabaka. Omukyalo ono Walakira kazi ye mwami eriryo Gwani Namuyaba ndowooza wa Nnyonyi Nyange nga minisita ono tasobola kubeera mu kitongole kino, tasobola kulabirira Muganzirwazza okujjako ng'amanyi buli kanyomero aka Muganzirwazza. Tasobola kulabirira kitongole kye kya Namulondo okujjako ng'amanyi ebifa ku mbuga tugambe e Kasanje ono w'Emmamba byafuga, okujjako ng'amanyi ebifa mu ggombolola ye ow'eggombolola asinga obuwanvu kazi ye Nairambi. Oyo nnengera Bulenge sinemanyi ow'e wuuli. N'amanya nti Nairambi awo waliwo abalinawo project simanya ba kitongole ki, ng'okimanyi kubanga minisita akutwala bw'anaakubuuza
nga tomanyi bifaayo onoomunnyonnyola otya? Kale mwetaaga okumanya ebifa mu Bwakabaka n'ebifa eweebweru wa Bwakabaka. Abantu mu ggombolola bamanyi gwe omanya ebifa embuga, naye bwe bakubuuza bino nga naye simanyi, kati amanyi yani? Kale mbakubiriza musome ebyafaayo by'Obwakabaka. Mwe mulowooza bye tutera okubabuulira ffe twali bazaale? Nagwe nabadde nnyumiza jjo ebyaliwo mu 1945. Simanyi oba abadde alowooza nti ndi mukulu obwenkanidde awo. Tufaayo okuyiga naddala mu mbeera mwe tubeera. Oweekitiibwa Kawuki musomesa mukulu wa ssomero tasobola kufuga ssomero ebyo okuggyako nga ebifa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza abikuba budinda, okuggyako nga ebifa ku basomesa bakulembera abikuba budinda, ebifa ku bayizi. Ow'eggombolola olina emiruka gy'otwala, oteekwa okumanya buli kanyomero akafa ku miruka egyo. Oteekwa okumanya ebifa mu minisitule eya gavumenti ez'ebitundu, olina okumanya ebifa mu Bwakabaka. Tosobola kukulembera bantu nga toli mumanyi, bakuyisaamu amaaso. Ate bwe bakuyisaamu amaaso tebakuwulira, ekitegeeza tebajja kukola by'obagamba, ojja kufeeba. Ate ng'ekyo tukyewala nnyo. Mwe ng'abaami ab'eggombolola simanyi oba obukulu bwammwe mubufuna mu kifaananyi kyabwo ekituufu. Tulina amagombolola 175 mu Buganda. Katikkiro alituukayo ddi? Ne bw'ogamba nti kale kalambula eggombolola buli lunaku nga gwe mulimo gwakola, omwaka tuguyitamu wakati nga tawummudde, alyoka agamaleyo. Naye ow'eggombolola mu abaami abali wano musemberedde abantu. Abakabaka bantu, Obwakabaka bantu. Musemberedde abantu ate ku ddaala eddene. Awo nno mbasaba mube basaale ku nteekateeka z'Obwakabaka, kubammwe abantu mubatuukirako ddala. Weewaawo waliyo omutongole, waliyo omuruka, naye ku bwami obunene ow'eggombolola y'asinga okubeera n'abantu. N'olwekyo mbasaba enteekateeka z'Obwakabaka tugambe emmwanyi terimba, tuzoogera. Naye gwe omwami mu ggombolola, ow'eggombolola ntwala ewaffe Buddu Bukoto aliwa? Ono ow'eggombolola gwe mumyuka, ndowooza gwe mumyuka, omukyala Bena Nampijja si ye ow'eggombolola. Oteekwa okumanya oba abantu ekasanje emmwanyi bazirima, kubanga eyo enteekateeka ya gavumenti. Oteekwa okumanya ssebo obanga abalima emmwanyi ekasanje basitudde omutindo gw'amaka. Tukubiriza abantu buli alima emmwanyi asitule omutindo. Goba enfuufu mu luggya, si by'e Kampala, by'e Kasanje. Walimye emmwanyi wazifunyemu obukadde 3, ki ekikubeeza n'enfuufu wano mu luggya? Kuba ensonga oba eggombe. Nali eggombe n'enkyalo ew'omwami ono, omwami gwe nakyalira alina amaka amalungi, mwami Yoakimu Kasibwe. Ekyatutwazayo kuwa kifaananyi, kuba ali mu kyalo yasitula omutindo, tolaba nfuufu, yateekawo obujjo n'ebimuli asimbye, alina emmwanyi. Tukubiriza n'abantu sima oluzzi, amazzi gateeke waggulu, abaana bakule nga basumulula. Ewaffe e Kasanje nga tusumulula taapu amazzi ne gayiika. Si kya kitalo, kisoboka.
n'abaana abatole baneegomba okulima emmwanyi. Alime emmwanyi ekasanja abe n'essowaani era baterefayina. Kakati bw'anajja okukyala e Kampala mu bano bakkojjaabe ow'ekitiibwa Kasibwe nga n'eri mu kyalo ewaffe ekasanje terefayina bagiraba. Amazzi basumulula onooba omutiisatiisa ki? Omwami wa Kabaka gw'olina okulaba nti ebyo bikolebwa kuba Kabaka ayagala tusitule omutindo gw'abantu be. Mulwanyise abantu Mukenenya. Nteekateeka ya gavumenti ya Kabaka, Kabaka ye Munyeenya akutte bendera mu kulwanyisa Mukenenya. Oba wasisinkanya abavubuka tobagambako nti bane mwegendereza obulamu. Tobagambako nti sirimu akyaliyo gw'omwami. Olwo gavumenti enteekateeka zaayo onooba oziteeka mu nkola nga naawe oli kyesirikidde. Bano abalima emmwanyi kuba kati amawulire genfuna ti abantu bangi simanyi oba beekasanje naye bano banaabandoza b'Essingo. Era eyakyogera yali mubaka w'Essingo. Owekitiibwa Kawukyali wano. Bo bamala okutunda emmwanyi batandikira saawa zino 6 ffe tukola mirimu bo banywa mwenge. Ekyalo kiri eyo Ssingo. Babyogera mu lukiiko. Eyakyogera mubaka w'Essingo. Onywa otya omwenge essaawa 6 ez'emisana? Onywa otya omwenge ne bwetaba lunaku lwa kukola emisana? Ki ekikunywesa omwenge emisana? Mulimu gwa mwami siriimu. Era yabyogera yaliwo Essingo nti ab'Essingo bwe bamala okutunda emmwanyi nti waliyo abawala babayita Nneeko. Eyanjigiriza ekigambo ekyo w'Essingo. Ewaffe Buddu ebyo tebiriiyo. Banneeko kiggwayo mbu neekolera gyange. Kati bali bamala okutunda emmwanyi nga bagenda eyo mu bubugabuga nga bafuna banneeko. Mu kifo ky'okujja okugoba enfuufu awaka n'okugulira abaana terefayina n'okubaliisa obulungi essente aziwa bawala ate nga lw'esiriimu yeeyongera. Gwe omwami ow'eggombolola osemberedde abantu. Bw'obagamba nti bane Kabaka yatugamba tube beegendereza bajja kukuwulira n'okukumanya baba bakumanyi. Baba bakumanyi. Bangi kummwe amagombolola ge mukulemberera gye mwazaalibwa gye muzaalibwa. Ono ow'eggombolola y'Ekasa azibumbira teri atamumanyi mu ggombolola eyo. Teri n'omuntu n'omu atamumanyi. Bwe pa abaana abato ab'ennaku zino naye naye bamumanyi. Oggyeko bino byatuzannyira firimu ne tuwoomera. Baamusse era nze namwekanze namusanze ku mbaga. Omanyi mu kazannyo kazannya omukazi yamutuga. Omukazi yamuteeka akatto n'amutuga. Namwekanze nti oli mulamu. Namusanze eyo ku mikolo gy'embaga. Naye bamumanyi. Tasobola kuwa obubaka abantu ne batabutwala. Omanyi kankubuulire. Waliwo okusanga omuntu ng'ayogera ebintu nga tomumanyi. N'omuntu ayogera ekintu gw'omanyi. Kyemuva mulaba nze emitimbagano sigibeerako nnyo abo aboogera kuba sibamanyi. Naye oli nyina embeeraawo nga mpuliriza abantu be simanyi. Naye bwe mpuliriza Hajji ono Semmambo nga yalina kyayogera mpuliriza kuba mumumanyi. Oba Goliyaasi oli ow'Emakulubita n'abalala kubanga mbamanyi. Awo nno mbasaba obubaka buno mubutuuse mu bantu. Muli mu bantu omutenda gw'obukulembeze gwe muliko mukulu nnyo ekyenkanidde awo. Simanyi oba mwe mukimanyi naye nze bwe kityo bwe nkiraba. Mbasaba bwe muba mukola emirimu mugoberere ennambika eziriwo. So tokola by'oyagala. Enteekateeka z'eggombolola ziva ku ssaza. Basaba mutambule wamu n'abaami ab'amasaza ababatwala.
ate n'owessaza naye talina nteekateeka zize azijja Mmengo. Ekyokulabirako, minisita w'emizannyo bw'agamba tugenda kusamba omupiira gw'amagombolola era ndowooza mwakusamba, gwe n'ogamba nti mu ggombolola y'omu Kiganda ffe tetugenda kusamba mupiira, tetugenda kusamba mupiira, tetugenda kubaka. Gwe byoyagala byokola onooba otya? Oba Oweekitiibwa Kikawu kyabadde ayogera ku bujoozi bw'emisinde gya Kabaka nti kati tuli ku misinde gya Kabaka tate kati ffe tugenda okusamba omupiira. Nabanyumiza omwana gwe twali naye mu ssomero teyeetegeka bulungi ebibuuzo. Kaakati ekibuuzo kino kye bayita ekyebyafaayo kati nga talina kyasobola kwanukula n'agamba omusomesa, ssebo gwe wateeseteese obubi, singa obadde otubuuziza ku Vasco da Gama nandikulaze bwe mmanyi ebyafaayo, kati kankubuulire ebikwata ku Vasco da Gama. Naye nga si kyekibuuzo kye baleese, yafuna 0. Naye nga byonna byakoze ebya Vasco da Gama bituufu. Oyinza okuba n'enteekateeka nga nnungi, naye buli omuntu ayinza kukola kyayagala. Ate tunaabeera bakyetwala bw'oba ne Kabaka afugwa Kibaali ate gwe Ggombolola. Awo nno mbasaba mutambule n'enteekateeka z'Obwakabaka nga muyita mu baami ab'amasaza, nga mukola nga mmwe abaami ab'amasaza. Mbasaba mube n'enkolagana ennungi n'abamyuka bammwe. Bwe muba mukolagana bulungi tewabeerawo kwekengeragana. Minisita abagambye mbadde muluwummula era bwe kiri. Mwe Abaganda bwe mumpuuba emyezi 3 nga mpumulamu nga nzisa ku mukka, wiiki 2 nga nzisa ku mukka, era bwe mba siriiwo oba omumyuka asooka aba owokubiri oba gwe mba ndeseewo okukuma embuga, mugamba tonyega wadde ekigambo, bwe po nga weekengedde eggulu ligenda kukugwira. Abantu bagende beekengera buli kye bawulidde, buli kantu buli akayiseewo, era mbabuuza baba bano batuddewa nti eggulu lyadde ligenda kukugwira. Tanetta mukama wange naye omanyi lwaki Kabaka yakuwa obwami kimale? Ntumudde bwe kinaaba mu ensobi tujja gigolola. Nsobi yange eri kyeyetagololwa ey'essebbiiti ebbiri. Kati bw'obeera ow'Eggombolola ng'olina omumyuka, bw'ogendako okuwummula ow'enjovu ow'engo nga yaaliwo, gwe wummula kubanga enkolagana nnungi. Kyekinsobozesa ogenda n'empummulako Obwakabaka bukulu ekyenkanidde awo, naye era mpummula ebintu bisigala bitambula. Kiki kye neekengera? Nyinayo akakapu kenkukuse eno wansi w'emmeeza ke kannemeseza okuwummula? Siina kakapu kenkukusa. Kati bwe nkumumba bambuulira ebibaddewo oba baawe kitagenze buli nga tukitereeza. Enkola eyo nayo nnungi. Era omuntu ayagala bano amaanyi ageemanye tebamala ebita embuga, bw'oli mu Ggombolola gwokola buli kimu. Emipiira gy'amagombolola gwe gwogiriko, okunyoonya oluwalo gwokuliko, okutunda emijoozi gy'emisinde gwe gwomu, okulwanyisa mukenenya gwe wuuyo, amakula gwe wuuyo. Ebitatu byase gabanya emirimu, b'okola nabo bagikole, b'okola nabo nabo bakole, kikuwewula. Ate bwe mubeera ttiimu muwangula, ekyo mukimanyi bulungi. Mbasaba bya Kabaka mu Ggombolola zammwe. Oweekitiibwa atubuulidde be yasanze Kaliisizo nawa ne Kalungu nga balina bye bakoledde ku mbuga ne kibayamba n'okukuuma ettaka.
eggombolola ezo mu byalo zirina ettaka eriwerako, kiki kimukolerako? Mulimeko emmwanyi. Oba eggombolola erina ettaka musookere ku mmwanyi, kyekintu ekisinga obwangu. Mulime emmwanyi. Kasita otegeeza ow'essaza ne minisita ng'oteeka omusiri gw'emmwanyi. Mulunde oba nte ya mugwa mugirunde. Bw'otaba swahaba ng'oli muteekako buno bumutambuza ddembe. Naye obulundira wali wabbali oleme goba baswahaba ku mbuga. Omanyi baswahaba bazibu, bayinza okusibira ekikookolo ku buntu obwo. Buteeke wabbali. Naye wabeewo ekikolerwa ku ttaka ly'eggombolola. Kubanga oli tasobola kujja nga walimye emmwanyi najja n'agamba nti awo wawe. Tasobola, alina kusooka kutemawo emmwanyi naye kijja mukaluubiriza. Ennaku zino tuwulira ebyogerwa bingi, n'owekitiibwa Kawuki abikoonyeeko. Ono ayogera, n'oli n'ayogera, n'oli n'ayogera. Bamuloddoka ayinkuwe. Naye waliwo eyatuwa n'erinnya eddala baddiikuula. Waliwo baddiikuula. Babeera okuwo ne bakanula amaaso, ne beerega ebikya, ne batuuyana, ne banywa omwenge, ne banywa enjaga. Temubalaba. Mundaba nnyina kyembadde nze, mundaba mutya wano. Towabudde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro Omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata ku Kabaka. Temubiwabudde, wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Emperekeze be bano abaana abawala abatera okuwerekera omugole. Abagole ab'ennaku zino babona eriiso kkalu, naye ab'edda baakaabanga ng'ekibakaabya tebamanyi gye bagenda. Oluusi omusajja baamulabidde mulabire, bakuleetedde omulangaatira ng'ow'eggombolola y'e Nairambi n'otakaaba. Oli mugole wa kitema, wali olowooza nti ndifuna omusajja oba nsingako yinsi bbiri kale, naye omusajja akoma mu bire. Kaakati baabanga bali awo, omugole gwe bafunidde omulangaatira tannakaaba, naye emperekeze amaziga gakukuta ne bamugamba nti gw'obadde ki? Tewakajanja tebagamba akakaabye emperekeze. Abaganda mubalaba amagezi. Omwana wa Kabaka akugamba ekintu, gwe n'otuulaawo n'olya gonja n'oseereza. Katikkiro akugambye ekintu, minisita wuuno abeera ayogera buli nnaku, Kabaka yamuwa, gwe n'osinziira eggulama n'oyogera ebintu. Nze n'abantu mbeewuunya. Waliwo mukwano gwange yampeereza akantu, ne mugamba gundi ggwe bulijjo oli mugwagwa bw'otyo. Nze naawe tuli banywanyi, bulijjo omukwano gwaffe gufa bwereere, oli mugwagwa. Kubanga omumanyi osobola okwogera nange, kati kiki ekyo kyompeereza? Tolina na mirimu gy'okolobera mu ebyo. Akati abantu abo mubaddamu mu buntu bulamu bwe kiba kyetaagisa, naye tebabeeraliikirizanga. Waliyo n'abalala bagala okufuula Kabaka akapiira. Omanyi akapiira mukalaba ennaku zino ak'amasaza? Basamba abaana bakimbugwe batandise bulungi, naye kyaggwe kale aw'amaanyi akeera.
musese kitegeeza nammwe ow'amaanyi mumutegedde. Kubanga akapiira bakasamba bo oluusi ne kasukka n'abawagizi ne baleeta akalala, akafuluma baleeta kalala. Waliwo abagala okufulula kabaka ng'akapiira, zibasanze. Temumpitanga omulaguzi naye oba oli awo mulimpita mulanzi, zibasanze. Ate abalala obwagazi bw'enswa bubaliisizza buggala matu. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Enswa nga yawoomera Omuganda naye talya buggala matu, naye bw'oba ow'omululu olya buggala matu. Omululu mujjukira kabaka ng'atulabula ku mululu, oba temwamuwulira ab'amagombolo mukube engalo oba mwamuwulira. Obuggala matu oluusi babuyita bumpowooko, ebuddu eyo obwagazi bw'enswa bukuliisa obumpowooko, naye nabo tubalaba tubawulira. Obwagazi bw'enswa olidde obuggala matu, ako si kabayita akabaate. Kale buwulira aboogera ebitajja ku kabaka, ku Buganda, ku baami be, mubaanukule. Naye mwe temubanga bo kuba abantu tebajja kulaba njawulo. Mubaanukule mu ngeri ey'obuntu bulamu, abantu mubalungamye, mubatereeze nga bwe kisaanidde. Tutandise okusemberera ebyobufuzi, ebyokuvuganya, era mujja kuba mu mutawaana munene kuba abantu bajja kubeekwata. Bakumanyi obeera mu bantu, obakolamu omulimo, obagamba okulima emmwanyi, siriimu bye tubali twogera luwalo ani, bajja kubeekwata. Naye ffe mu ntereeza eriwo tetulina gwe tuwagira. Wabula ayagala obuwagizi bw'abantu awagire ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Kubanga kabaka alina abaana banjawulo, abamu ba kiragala, abalala bamyufu, abalala ba kyenvu, bono baana be. Ku baana abo awagira Ssemasonga 5 yalina okuwagirwa. Anti munnaye akuwa nawe kuwa, naye okugamba nti obeereko oludda lw'oliko kijja kutabula abantu b'okulembera okuleeta emmengo. Kuba bwe banaamanya langi gy'olina, osobola kuba mu mutima gwo naawe olina ky'owagira. Naye wano ng'okola emirimu, ogenda mu langi zonna, ogenda ku muzikiti ku Lwokutaano, ku Lwessande ogenda mu kereziya, ku Lwomukaaga ogenda mu kereziya abasaba Olwomukaaga oba mu kkanisa. Gwe ng'omwami bw'okola, abalina ensonga zonna obawagira. Naye mu byobufuzi obeera wakati, kubanga ab'okulembera bonna baana ba kabaka. Ensonga eyo mbasaba mugyerinde, kubanga ejja kugenda ekula nga bwe mulaba bye bitandise. Kamalirize nga mbeebaza obuweereza. Nabagambye nti kya mukisa kabaka okwatula erinnya. Oluusi babaatula amannya ne bataweereza, ne bafuuka babyekwaso. Bw'obaawo byekwaso anansonyiwa wano, naye byekwaso mbikozesa neeyagala, kubanga oluusi fe ab'omutima tulituuma. Oli lwatateekako lukongoolo. Babyekwaso, omukulembeze tabeera byekwaso. Buli kizibu kukirabanga ekimukugira okuwangula. Omukulembeze atetenkanya, atema empenda ezimuvuunusa ebyo ebisoomooza by'asanga. Kale mbeebaza nnyo bannange, kubanga wadde bajja kwogera ku Katikkiro naki, naye Katikkiro ebyo abikola yekka. Katikkiro yabadde abagamba wano mu ntandikwa n'ebyalo ebiri eyo natasobola nabituukako n'abimalayo, wadde nga nambudde Obuganda buno, naye ebyalo byonna sibimalangayo. Biri omutwalo gumu
oba mu 1,000 1,000 oba mu 805 ebyalo ebiri mu Buganda ndibimalayo ddi? Naye Kabaka mpa mmwe beebaza nnyo okukola n'okwagala n'okwewaayo n'obumalirivu. Owekitiibwa Kawuki abadde ngamba obutatiisibwatiisibwa, nze neddira mutima. Ffe tuli balunnyanja. Bw'oba ng'oyagala omuntu asiba lo abamu, bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima. Twali tuli eyo mu Nalubaale, ennyanja n'etabuka. Be nali nabo ne batekema naye mbaga nze ndi wa mutima, mukkakkane. Kwebala akubye engalo. Omulimu gwaffe kuvubira Kabaka, tetutya mazzi. Ennyanja Nalubaale mumanyi obunene bwayo, era bw'oba oyagala ogitegeera ogenda ku lyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lw'otegeera amaanyi ga Katonda. Naye kale wesitiira nnyanja nti ate muloddokayi nkuwe. Naye mbeebaza okuba abavumu nga mukola, kubanga omutiitiizi teryamugoberera. Abantu onobagamba ki ng'otekema butekemi? Nyina mukwano gwange omusota gwajja ne guyingira mu nju, ye yasooka ku kitanda waggulu n'agamba mukyala we aleeta omuggo. Omusota omusajja mu nju yo gw'osooka ku kitanda waggulu, leeta omuggo, ali ku nnyumba ate ye yakinyumiza. Kale mbeebaza okuweereza nga muli bavumu, mwebale nnyo, mwebale. Neebaza minisita okola enteekateeka eno ne tusisinkana. Ffenna tuli baami, omutendera gwokka gwe gwawuka. Kale abaami tuteekwa okusisinkana, ne tuwanyisiganya ebirowoozo, ne tuwaŋŋana amagezi. Era ssebo w'ekitiibwa weebale enteekateeka eno. Nammwe nsuubira mu ggombolola zammwe ze mutwala musisinkana ab'emiruka, ne musisinkana abatongole, ne munyumya. Kikola bulungi mu buweereza, kubanga bwe nagambye bwe tukola nga ttiimu tetuyinza butawangula, bwe tukola nga ttiimu tetuyinza butazza Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bayinza kukangavvulwa batya? Bw'obeera omubbi etteeka ligamba litya? Bw'oba tugambe nga bubbi amateeka si ge galamula, ekyo nakyo weekiri. Singa oli mubbi omanye ekyekyo kijjira mu ngeri nnyingi. Bayinza okuyita ow'ekyejo olw'obunafu, kisoboka. Naye oyinza okuba omubbi, naye olw'okuba nti mu Buganda tubeera bantu balamu, tetutera kwagala nnyo kuggyayo kifaananyi ekyo oluusi mu bantu, oluusi ab'enjuye. Omuntu oyo ayinza okuba alina ab'enju, abaana, biki, omukyala, naye nga era ennaku zino twebuuza oba tubatwale mu mbuga ababbi naddala, oba weekobaane mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo abaami ne beekobaana okubba ettaka lya Kabaka. Omwami yennyini yakulembedde. Kale ssebo mwami Lwirika, amateeka gasobola okwogera era temwewuunya bwe mukiwulira. Ate bw'obanga tolina musango obeera otya ki? Katukutwale mu mbuga otulage nti ddala tuli mubbi, tukirowoozaako. Mwami Ssenkungu, Edward Ssenkungu ndowooza byakabanda kkooki nti aneebazizza. Ssebo weebale kunneebaza, nti bw'olaba bakwebaza era weebale, era simanyi ow'ekkooki oba alina bye yandeetedde. Naye agambye sitya nnyanja, we sitiira nnyanja kyate ono atutawaanya.
akusigula mu malinnya bwogwa mukawulidde ako awo wenkyatambulira mu budde buno ekikulu mmwe mubeere banywevu nabagambye nti obwakabaka bantu era abantu b'Ekkooki tubeera nabo buli lunaku muyinza okuba n'ebibatawaanya naye abantu bakyali era kabaka bamwagala era bajja mu bulanga awo ne tubulwa naye tubatuuza awo nno mwe munyweze obumu mutambulire mu bufu bwa Ssaabasajja Kabaka mwami Kabanda mwami Ssenkungu saba obulamu akusigula mu malinnya bwogwo akuyita Kadduwannema teweerabiranga nti nakikugambira wano mu muganzi wazze Specioza Nalukenge ow'omu ddwaniro nde mmwanyi naye beeraliikirira ente ezigenda okulya emmwanyi zaabwe mukyala Nalukenge wosimbire emmwanyi ate ogoba ente maama bazigobesa miggo mu ggombolola yonna munaabulwamu abakuuma ennimiro eyo kale tewakyaliyo miti gye temusobola kuteeka lukomera ku nnimiro eyo ndowooza engeri gye mwasese nategedde nti ekyokumuddamu mwenna mukimuwadde mukyala Nalukenge emirimu gyonna gye tukola gijjiramu obuzibu tugambe olwaleero amasannyalaze gavuddeko era ndowooza tugenda bakudda ne batuyiiza genereeta kye nagambye nti bw'obeera omukulembeze ekizibu okisalira amagezi tosobola kukola kintu kyonna n'otasanga bizibu teri mulimo gwonna mu nsi gutaliimu miziziko ku mutendera gwonna kaakati gwe omwami olina okusala empende ezikuvuunusa ebizibu nkakasa olukiiko lw'eggombolola nga lufudde tilulwe magezi ga kutangira nte zirya mmwanyi z'eggombolola ndikyalako ku nnimiro eyo bwe muligisimba owekitiibwa minisita bwe balikola ennimiro eyo ndikyalako mu ddwaniro kuba njagala okumanya oba amagezi ge muwadde olwaleero ag'okuteekako ekikomera ente zireme kulya mmwanyi agatutte mwami Ismail Bukenya ono anaaba kkojjange anti munaye engabi entambula yagibuuziza minisita bya nsimbi bwe tunaafuna ensimbi twagabako pikipiki oba mmeka ndowooza 7 tubulwayo pikipiki nga 7 era bwe zityo lupiiya kyekyokka ekyo tekiriiko nnyo era lupiiya bwe zinajja nga tukula pikipiki mukole emirimu gya Kabaka mutuuke mu buli bunyomero omanyi mwawulira nga basoma embalirira sente era nnyingi koze mwawulira naye emirimu miyitirivu obungi ebyetaago bya sente bwe mba nabibatottoledde bwe buzibu bwokka kasita sente zinaabeerawo entambula mujja kuzifuna mwami Wire Kasujja ndooza Kagga ndowooza yabadde abuuza ekibuuzo yalaga nti babana abatayagala kwabya nnyimbe omanyi abantu bangi obuwangwa tebabumanyi bulungi kye nabagambye nti naddala nga oli mu bukulembeze ffe abaami tumanye obuwangwa n'ennono zaffe n'amakulu gaazo waliwo abantu abatya okwabya ennyimbe naye bw'otunuulira olumbe ddala lulimu kabiiki n'oyita abako n'oyita abooluganda n'oyita ab'emikwano awo kabiiki akaliwo n'emikolo egy'eddiini waliyo abakolerayo ebitasaana twabadde Namugongo wano juzi nendaba abatamiivu bali awo bekola ebusolosolo simanyi lwaki n'abativi baagala nnyo okubalaga abo abekola ponsi yano mu kibi nalaba nga atulaga abekola obusolosolo
naye ddala Namugongo baba bagenze kulyayo mbizzi na kunywa mwenge. Olulala basanga omukulembeze mu kanisa nga alina byalimu n'omwana nno nga tanneetuuka kati eyo kanisa mwagala bakiggale. Kyengezaako okubagamba ne mu mikolo egy'obuwangwa muyinza okubaamu ekintu kyotakkiriziganya nakyo. Eyo si nsonga, oba tonywa omwenge tugunywa. Abaganda buli omu yanywanga omwenge. N'eddiini nga tezinnajja si buli Muganda nti yanywanga omwenge. Tulina ne bakabaka abatanywa ku mwenge. Oba ddiini etekukkiriza kunywa omwenge tugunywa. Kati kiki? Naye yabya olumbe. Abamu beekengera lubugo. Abo mbakuba n'akakule bannange. Eggwanga eggunjufu. Omusajja yawandiika Henry Morton Stanley ne Speak ntambudde Africa n'enjimalako. Nensanga abantu balinga nsolo badduka badde eno bali bute. Tebalina bukulembeze. Nsanze eggwanga ettereevu eggunjufu lyagala kwenkana ffe ab'e Bulaaya. Abantu bambala ne baggumira baali bagamba ngoye zino ze nyambadde. Baali bagamba mbugo. Kati sengange yaŋŋamba nti emanyi embugo bazitwala mu masabo. Tiwabeerayo embugo. Ne mugamba maama nno senga abagendayo bagenda bambadde engoye za paapa. Naawe otuuse okuyita obute. Anti essaati zino bazitwala mu masabo. Essaati zino eza pamba tebazitwala mu masabo. Ne mugamba nazo ogenda kulekerawo okuzambala. Omulala yagamba nti engoma ya sitaani. Tomuwulirangako minisita akyusiza amaaso nti engoma ya sitaani. Ne mugamba nti Abaroma baakubanga ennanga nga tebannamanya Kristo. Baakubanga ennanga. Abaroma yalowooza nti ennanga ye ya Katonda, engoma ye ya sitaani. Awo temulabanga waliwo okwongera okwetaaga okuyiga. Kati nno mmwe omwami yakibuuziza weebale. Omuntu mubuuze okwabya olumbe kirimu kabi ki? Akikubuulire. Kubanga Omuganda yayagalanga ebyokukungubaga biggwe baddemu bakole. Yayagalanga amaka gafune obukulembeze. Era ku Kabaka Nakibinge enkola ey'okusikisa abaana baffe we yajjira. Era mu busika Omuganda atambula dda mu maaso. Muganda otayinza kukusikira nga wazaala abaana. Bweppo nga abaana be wazaala babuliddwa. Naye obusika tutambula tudda mu maaso. Kuba Abaganda baamanya tutambula tudda mu maaso. Okutambula nga tudda mu maaso kibi. Okuba n'omukulembeze mu nju kibi. Ebyo bye bikolebwa mu kwabya ennyimbe. Naye oli byatakkiriza nabyo era tebibeera mu lumbe yokka. Abantu bakola ebintu bingi nnyo. Era abasinga okwogera ebintu ebyo abalemesa okwabya ennyimbe bakijja ku ddiini. Naye nze oluusi ndaba baba tebeetegereza bulungi amakulu g'omukolongo. Bane nziramu okubeebaza obuweereza. Era ndi musanyufu nti omulimu gw'onsoso okukola ogw'olwatu kuba nagikoze ejjo lwe nazze naye gyabadde gya mu kizimbe mu Bulange. Naye gwe nsoose ebweru nsoose baami bamagombolola kinkoze bulungi. Kati olwo mmanya nti gye tutambula tugenda abaami tuli ffenna emirimu gya Kabaka gijja kutambula ate naye wuyo yatwebazizza. Katonda abakuume.